enanga abali wano nga bwe tuyinza okuba nga tukimanyi enteekateeka y'ebyensoma eyatukolerwa okuva mu biseera by'obufuzi bw'amatwale n'oluvannyuma nga tumaze okwefuga yagenderera okutendeka kumpi katubayita abakulembeze beebo betutera okulaba mu masuuti ne mu mataayi nga nze byennyambadde olwaleero. Era abantu bonna abaatendekebwanga nga tebategeera bulungi oba ddala baasoma okuggyako nga bambadde amasuuti n'amataayi. Amazima gali nti buli mbeera yonna yeetaagamu abakulembeze. Naye tekitegeeza nti oyo ayambadde essuuti n'ettaayi yekka y'ayinza okuyitamu mu nsi. Bw'okozesa emikono gyo n'osiba enviiri n'ofumba emigaati n'oddaabiriza emmotoka n'ozimba ennyumba naawe oyitamu era obulamu bukuwoomera. Ate emirimu gino egy'emikono gitulaga mangu omuntu anaalya ensi eno. Muleke mbabuulire, okuwangula obulamu tekitegeeza kusiba ttaayi na ssuuti byokka, naye nabyo si bibi. Naye omuntu yenna akozesa obukugu bwe n'emikono gye naye ensi agiwangula. Omuzimbi omulungi, omusibi w'enviiri omulungi, omutunzi omulungi nga tava ku mulamwa nga yeewaddeyo n'asasulwa bulungi abo abamukolera, naye obulamu bumunyumira. Era bw'osasulwa olw'ebyo by'okoze n'emikono gyo olw'obukugu bw'ofunye wano, ojja kufuna essanyu eritayogerekeka. Era obuwanguzi obwannamaddala ly'essanyu ly'ofuna nga liva mu ntuuyo zo. Ab'amataayi tujja kusigala nabo, naye ebbanga lyonna tujja kwetaaga abantu abalina obukugu obw'emikono obulabibwa nga mmwe abatendekebwa wano. Neebaza abazadde n'abalabirira abaana bano olw'okutegeera omugaso gw'okubangula abaana n'okubatendeka. Okusasula ebisale eby'omwana wo si byakwewaayo n'akatono. Ogwo mulimo gwo. Okusasula ebisale eby'omwana wo si gamba nti weefiiriza, kubanga okusomesa omwana kya mugaso ng'okumuwa emmere. Era tewali muzadde ali wano ayinza kuyimirira n'agamba nti bannaaye nze neerekereza buli kantu n'engulira abaana bange emmere. Emmere ey'okuyitamu mu bulamu bukugu, byanjigiriza. Omuzadde ekyo olina okukituukiriza, era bye bitambulira ku buvunaanyizibwa bw'obuzadde. Mbasaba nga abaana bavudde wano musigale nga muli nabo, kubanga naye ku mirimu eyo gye bagenda okukola beetaaga nnyo okuluŋŋamizibwa kwammwe. Nkulisa nnyo abayizi abatikkirwa leero. Mukole nga muli bagumiikiriza naye nga temubuguutana, ate nga temuva ku ebyo bye mukola. Toyinza kukola kino n'ovaayo n'okola kiri, n'ovaayo n'okola kiri, n'owangula. Togenda kugaggawala mu myaka 5, togenda kugaggawala mu myaka 10 n'akatono. Ojja kutandika okubeera yaddeyaddeko ng'okoze emyaka emitono ennyo 15. Ekyo njagala mukimanye. Naye mu bbanga eryo ojja kuba olina akasente akagula amatooke n'ennyama. Oyinza n'okugula akamotoka kano ke bayita Vitz. Baatugamba kaliisoliiso nti bakooleza mu sinki. Oyinza n'okugula akamotoka ke bayita Premio
bakaita oba premiyo, ojja kuba ebyo obirina, naye obugagga obwannamaddala obukweyagaza tosobola kubutwala ngo tonnakola myaka gisukka 15, temubuguutana, mube bakkakkamu. Era bwe muva wano twagala mube babaka baffe. Omubaka tumulabira mu bikolwa bye, mu mbeera ze, mu neeyisa ye, mu bunyiikivu bwe. Oyo yajja okuba omubaka w'ettendekero lino omulungi. Kabaka yabawa omulembe gwe mu abavubuka, naye kye yali ategeeza nti mubeere bantu banyiikivu, mubeere bantu ba buvunaanyizibwa, mwenyigire mu nteekateeka zonna ez'okuzza Buganda ku ntikko n'okuyitimusa ensi yaffe Uganda. Mbaagaliza emikisa gya Katonda. Ssaabasajja Kabaka wangaala.